Abakwatiddwa bategerekese nga Ogwalo Wilson, Agemu Andrew ne Angulo Stephen nga bano baali bagezaako okutemula omusuubuzi Emmanuel Nsubuga ow'e Kajjansi. Ono bamukuba akatayimbwa bwe baali bagezaako okubba mmotoka ye ey'ekika kya Land Cruiser namba UAK 261. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga annyonnyola nti bano bonna bamaze okukwatibwa. Naye Mukama yazza bibye, Nsubuga Emmanuel n'adda engulu, era mu bye yasobola okujjukira be bamu ku abo abaakola obulumbaganyi buno nga mwe mwalimu omu amanyiddwa nga Ogwalo Wilson. Ogwalo Wilson agambibwa Ogwalo Wilson y'omu ku abo abaali bakuumako amaka ga Nsubuga Emmanuel era nga amumanyi bulungi nnyo, era kiteekeddwa okuba nti ye yagenda nga atwala amawulire ku bikwata ku Nsubuga Emmanuel bizinesi ye n'engeri gy'atambuzaamu emirimu gye, era tusuubira nti yapanga olukwe luno. Ono balowooza nti afudde, olwo ne bamusuula mu kitundu ekimanyiddwa nga mu Ngobe e Kajjansi. Mu kiseera kino bano bonna bakuumirwa ku Central Police Station mu Kampala ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Wabula kino wekijjidde ng'abakulembeze mu poliisi baludde nga beemulugunya ku basirikale ba poliisi abapangisa emmundu mu bikolwa ebikyamu. Poliisi era etandise okunoonyereza ku bitongole ebirala ebikuumi ku ngeri gye bakozesaamu emmundu zaabwe. Abantu bano tugenda kubavunaana n'omusango ogw'obwakkondo oba okubbisa emmundu